Okusaba kw'okugulawo Lutikko empya ey'abatukuvu bonna emanyiddwa nga All Saints Cathedral Nakasero okutandisire ku ssaawa 2 ez'okumakya nga kukulembedwamu Ssaabalabirizi Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu. Omugenyi omukulu abadde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga awerekeddwako First Lady Janet Kalaba Museveni. Emikolo gibadde 3 mu gumu okuli okugulawo yeekaalu empya amatiribona, okukuza olunaku lwa All Saints n'okutuuza omulabirizi omubeezi obulabirizi bwa Kampala omujja Fredrick Baalwa azze mu bigere by'omulabirizi Dr. Hannington Mutebi yawummudde. Omulabirizi w'erango Professor Alfred Olwayi abadde omubuulizi omukulu ng'era obubaka bwe busimbye essira ku bwetaavu bwa Lutikko eno okubunyisa enjiri mu bantu abalina obwetaavu naddala abali mu biragalalagala mu Kampala okusinga okubeera ku kanisa ey'abagagga bokka. This magnificent church is here to give us hope in Jesus, to bring us good news of new life, of salvation and transformation. Lutikko y'e Nakasero yatandika mu 1912 nga chapo y'abazungu abakoloni okutuusa mu myaka gya 1960 bwe yatandika okwaniriza abaddugavu. Yafuuka ekitebe ky'obulabizi bwa Kampala obwatondebwawo mu mwaka gwa 1972 era n'efuuka ekitebe kya Ssaabalabirizi. Kanisa empya yatandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 2009 ng'ewemmensa obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 37 wabula omulimu tegunnaggwa ng'ekyabuzaako okuyoyoota ebisenge byebweru n'amaliriza ng'era omulimu gusuubira okuggwa mu mwaka gwa 2026. Kanisa eno bwaguuga etuuza abantu 50,000 ng'eriko ekibanyi kya myaliro 2. Ssentebe w'olukiiko oluzimbi era yaliko Ssaabaminisita John Patrick Mbabazi asiimye abakwatiddeko kanisa okukola omulimu gw'Omukama n'okusingira ddala Pulezidenti Museveni. The consecration of this newly built cathedral does not only mark a significant milestone in our community's spiritual journey, which of course it does, but a deep and sustained change in society. And we are deeply thankful to all the thousands of believers and well-wishers. Ssaabalabirizi Kazimba mu kwogera kwasiimye Pulezidenti Museveni okukwasizako kanisa ya Uganda okusasula ebbanja ly'ekizimbe kya Janani Lumu Church House era n'ajjukiza gavumenti okumalayo ebbanja ly'ettaka lya kanisa ery'Entebbe gavumenti lyatwala eri obuwumbi 2 mu Kamu. Thank you so much for supporting us to clear the Janani Lumu Church House debt. Now we are debt free. And we thank you so much, Your Excellency, even for directing the Minister of Finance to compensate us for our land at Entebbe and at Makerere. That one helped us a lot. Ayongedde okusaba gavumenti okulangirira olunaku lwa Bishop Hannington ng'olw'okuwummula mu ggwanga n'ayagaliza omulabirizi omujja Baalwa ebirungi mu buvunaanyizibwa bwe. Bishop Hannington Day as a public holiday is not yet sorted as you had promised to consult Your Excellency. Bishop-elect Baalwa, we welcome you and we pray that God will continue to take care of you. Pulezidenti Museveni ayozayozza abakristaayo okuwasa abalabizi Lutikko emujyamu ng'agamba nti kanisa ebaddewo ebadde tetuukana na kitiibwa kya Ssaabalabirizi. I was discouraged. I thought Namirembe was our headquarters. Up to now I have never got a good explanation. What is exactly the problem? But it's good. You, the modern Church of Uganda people, have given the Archbishop a befitting cathedral. Asabye abakkiriza okulaga enjawulo ku bakafiiri nti kuba ensangi zino bangi enneeyisa yaabwe terina njawulo n'abo abatalina ddiini ng'ekibi kyefuza emitima gy'abantu. I am never impressed by people who say they are Christian, they are this and that. But if you say the way they are living, they are not living a good example, a good life for themselves, and a good example to the others. Museveni era akubiriza abakkiriza obutakkiriza njawukana ezeesigamye ku ddiini. Judge people by what they do, not the label, the denominations where they worship, where they do this. Because then how do you handle the parable
of the Good Samaritan. President ne First Lady Mbontu bawadde ensimbi obukadde 10 eri omulimu ng'okumaliriza Lutikko eno kw'ogatta obweyamo bw'ensimbi akawumbi kamu z'agamba nti agenda kuziwaayo nga pulezidenti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. From our cows, we contribute 100 million shillings. But since you also elected me as president, you remember that issue? I will use that authority which you gave me in the new budget of July to contribute 1 billion shillings to the church. Ono era atonedde omulabirizi omujja Baalwa kapyata emmotoka ng'ekirabo. Will you be faithful in prayer? With God's help. President Museveni olusiibudde kuzeeko emikolo gy'okutuuza abaawule bakkanoni 6 n'okutuuza omulabirizi omubeezi owa Kampala Fredrick Baalwa. Grant unto you strength and power to perform the same. The bishop and children come forward. Fredrick Kijjobi yakusakidde gweno ku Bukedde TV.